bamupasudde bambi SB4 bamuleseewo but it's not right. It is not right. Mu buli mbeera ndowooza emboozi kenu kati tubalekere tunatandikira olunaku olw'enkya SB4 bambi yemulugunya ye muntu eyamujja eri mu kyalo nyongera okutumira ku mukyala Lutayeru Emityana n'abantu b'Emityana katubalekere SB4 mulabe ku story y'omusajja yajjayo Cleve Arnold nkutumiddeko omukulu wa mita Arnold kwali okwatumbudde biga po Chicago kale katulabe no emboozi tusinkane olunaku olw'enkya. Yes, kale nzikiriza omuyimbi yangobye naye mwagaliza bisima era kansubire nti ali mu good life yafunye management ya ebirimu gigenda kubanga gitambula kuba ye mwekakasa musajja muyimbi era tagenda kusubiriza kuyitenga bana Uganda semayi yakedde ku makya yasooka nakira ku makya nangamba nti SB4 papa oliwa adampita papa nemugamba mbadde nkyaliwa kanangamba njagala kukwanjulira management yange empya nemugamba bafunye management nangamba ye nemugamba kale nja kukubira nawaita dakiika nga asatu nankuyanga ndi mumakindi oliwa nemugamba tusisinkaneko somewhere nanoonya netusisinkana yajja negaayi nga yambadde enkofiira nangamba mulengero oli ayagala kunsayinonga waliwo abantu bangi nemuza bwenti kubali nemujja mu bantu nemugamba kiki kyoliko nemugamba abo bakunoonya olw'okuba essaba zino bakulaba lwekyo kyolina essaba zino si bakyalibo nagamba mukwano gwange yanyambako nga nsenguka edda naye ebintu byayogera bya myaka ndowooza nga 15 mabega nemugamba no tokkiriza manager yafunye management nayo video gyayashootinze twalina ku bannaffe era ka video mwakalaba abashuwa events batwa cement buli kimu ndowooza almost baspending obukadde nga busatu bamuwa offer okukola video eyo basesha vibes bamuwa offer okumasalinga oluyimba olwo baluyita bulumakuze baluteekayo baluweereza iziti Kenya balumasteringa ne luggwa kati okwewuunyisa nate yashutinze video ate nga offer ebaddeyo nga bagenda mukolera oluyimba balumasteringa bulungi lwali lwagulumasteringa nga video bamugana katuve mu Valentine nange naliwo langa katuve mu Valentine tukole video y'oluyimba olwo yatukubye enkyukwe nga balushutinze ne video ebigamba nti obadde omubba akasente obadde oluusi okwata events zatamanyi gigs zatamanyi ng'ate omuwa obusente butono nnyo byo bituufu kireva jje nga ye yayogera walwawo n'omusayininga kale tutulanire ku kyokubba bukyangambira ne kireva jje emyezi ndowooza gubazidde nga mwezi gumu oba myezi ebiri tetuyimaako wantu wonna mpozi wa Alex Mwangi ya ebivulu mbadde emigwa abantu abadde bajja nga bagaba mitwalo 10 ngamba gubale namugamba nti kireba lekera okukwata emirimu gya beeyi ntono ogenda kwezimba ddi azimba studio alina omwana alina okusoma alina naye okubezaawo kwambala obulungi nga lekera okukwata emirimu gya mitwalo 10 mitwalo 5 nga njuguba tubale tetunafunako yadde omulimu okukwatagana ne ssente nti agenda ayimbe batusasule mpozi ogopalisa nagwewunyiza ku kivulu ekya Road Boy ekya Alex Mwangi yatuyita okumuyimbirako nga munne omu ye yamugamba nti nga tewagenze Palisa namugamba Palisa nkeerayo nkya era namukwata ku mukono ne muza nga kivulu ekyo ate kivulu kinagamba bampese manager Derek muyimbireko simanyanga ina byenina okusasula nga sinaye kye mmanyiiko